ebigambo wetujjidde ku mpewo nga byongedde okubeera nga bitabuka. Era wenjogerera wenkoledde vidiyo eno essaawa zino nga Bobi Wine amaze okubeera nga akakasa nti ekyamazima ono tali mu muzannyo wabula entebe agyagala bya ddala. Olunaku oluzibidde olwaleero nakunnyonnyoddeko emisana era byakatambi kaffe ne nkugamba nti amawanga gabadde gamaze okubeera nga gatandise okubeera nga geekunga okubeera nga gasalawo ki ekyokukola naddala ekyo okusinziira ku bantu abafittidwa wali mu National Park ya Queen Elizabeth. Ampuliriza kajja bugenda okuzibira olunaku olwaleero nga waliwo lisiti y'abantu ababede abali mu gavumenti ya Gen Museveni abamaze okukubwako natti. Njagala ojjukire nti already wabadde waliwo lisiti y'abantu abakwatira ddala mu 30 n'okusoba nga bakubwako dda natti, era nga muno mulimu n'omugenzi eritumwine abaali basibwako natti amawanga ga Bulaaya kw'ossa eggwanga eri Amerika. Kati mu mbeera eno laba ate era bwe bongedde okubeera nga lisiti endala efuluma, wabula nja kubeera nga njikuwa nga mmaze okubeera nga njikonfaminga. Saagala ojjukire lisiti eri enkadde eriko ba General Kale Kayihura, ba Abera Kandiho, ba General Peter Erweru, ba Brigadier General Felix Kuraije n'abalala. Njagala ojjukire omuntu abadde akyasembye okubeera nga ateekebwako natti abadde Speaker wa Parliament eya Uganda Anet Amongo. Kakati mu mbeera eno laba ate ekiyinja bwe kizze ennatti empya zimaze okubeera nga zikuba ku basajja bano n'abakazi oba oliawo. Kansoke nkujjukiza nti oli ku AKTV nange ekemasa nanyibedo natudde dda. Bobi Wine kino kyakoze mu Museveni ngenda kubeera nga nkikuwa kizito ddala. Era mu mbeera eno nkusaba n'obwombeefu subscribe ku mukutu gwaffe okoone nekkale obanga oli mpya. Ate era nkusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo olutusimbula omulundi gumu mu vidiyo yaffe. Wabula kansoke nkulaga ekayimba kano katono nnyo. President yatugamba buli muntu alina ettaffaali lyonna lyatadde ku struggle tubeere nga message eyo tugyongerayo. Sooka olaba obubaka buno katono nnyo bwe mbukujjamu nkutwala wa President owulire ensasagge. Kuno okusiima kw'amaanyi Mukama kwakoledde eggwanga Uganda wetuuse erabuse tetwerabirwangako weewaawo mukasanjiyizza ennyimba mukatwa kaninga eŋŋumi gwawulira ogenda oteeda legonyumizaako ng'asanyusa Moses Kibalamankonge yayiye ekibiina kino nuubu n'akiteekawo ng'akakasa nti mudda kirifuga ku nsi eno. Essaawa yakyo kateetuuse yalengera ebijja mu maaso yakikwasa omwana eboogo akiddukanya ate ow'amaanyi tumwagiri yafuga ensi eno. Bobi Wine ensajja gifuga obuwagizi abulinakkiriza tumuwe obululu fenna tumuwe obululu twebereremu tumuwe obululu. Bobi Wine azze tumuwe obululu tumuwe obululu fenna tumuwe obululu twebereremu tumuwe obululu. Bobi Wine ye tumuwe obululu mwana gwokonya embuutu nagendo kanjirabira nubwe zetaasa ensi eno basooka kiyita kisinde nga nubwe erimuli ensirize kati neye grade esigula omuvulo gumaze emyaka emyaka 16 nga kibala madduka y'ennuupu naye Katonda ateerabira nsi eno kati adde atutemedde empeeza. Amiina. Bulidde ssente omulungi taba omuŋŋaanyi awakula ennume weewaawo gwenoonyereza nnyo daddufuna. Abasajja balidde ssente omulungi taba omuŋŋaanyi awakula ennume weewaawo noonyereza nnyo daddufuna. Ffenna tubeere mu manvuuli ffenna tubeere mu manvuuli. Bobi Wine tumuwe obululu tumuwe obululu. Bobi Wine tumuwe obululu tumuwe obululu. Bobi Wine tumuwe obululu tumuwe obululu ffenna. Ensobi gye sisobola kubeera nga nkola y'ey'okuleka message yonna ekwata ku nkyukakyuka. Nagamba omukutu gwaffe guno gwa nkyukakyuka era gwa muntu oyo anyigirizibwa. Ekyo mbeera nkiddamu enkya n'eggulo. Y'ensonga lwaki nkusaba mukwano gwange wenna ali ku AKTV kimanye nti omukutu guno gwa muntu yanyigirizibwa. Kati mu mbeera eno President avuddeyo n'ataakaka. Ono njagala ojjukire nti bwe yakwatibwa ku kisaawe, okuva lwe yakwatibwa ku kisaawe ne ku lunaku lwa independence ne bakwata abako kwali Joel Ssennyonyi n'omuwandiisi w'ekibiina Lewis Lubongoya, ebintu byakyuka. Amawanga ga Bulaaya gakomba kwebaza eriibwa. Kati wetugedde olunaku olwaliro ba bulungeredde ng'eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Amerika lyongedde okufulumya lisiti endala n'enkambwe eyo nga y'abakungu abagenda okubwako natti. Wabula mu mbeera eno nga sinaba kubeera nga nkutwala mu katambi ako oba mu mawulire ago ag'abantu bagenda okubeera nga bakubwako natti nga bwe nkunnyonnyodde ngenda kusooka mu maloka kasalisiti eno era nga ne bwino mulina
ku mukutu gwe neesiga kakati nsuka nkuleetera lisiti y'amannya gano ge nnabanzudde ampuliriza wabula njagala owulire ebigambo bino pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dda okubeera nga mukwano gwange akawaŋŋamula n'atuma ababaka bonna abali kudda oluvuganya gavumenti nti tebassa mukono tebassa mwoyo mpaka nga gavumenti ereesa abantu abo abaawambibwa. Ono yatumye okulira oludda oluvuganya gavumenti Honorable Mathias Mpuuga n'amugamba nti kabeerwale kabe Katonda tebakkiriza kukola kintu kyonna kirala nga gavumenti tennavaayo kubeera nga mukwano gwange ampuliriza ereeta abantu abo abaawambibwa. Kati mu mbeera eno ababaka beekalakaasiza naye njagala ojjukire ku bubaka buno Mwami Kyagulanyi yatukakaza nti Mwami Museveni amutiira ddala. Kansoke nkuwa akatambi kano katono okawulire ojjukire ebyo ebyaliwo Mwami Kyagulanyi ng'atukakasa nti talina kyatya era Mwami Museveni ye muntu gw'asuza nga atunula. Tubadde tukyabayina abo tuba tulimba. Omuntu yenna bw'aba akyali ku ludda lw'abantu abeera w'amaanyi naye bw'ava ku ludda lw'abantu n'agenda ku ludda lw'omutamiivu tabalimbalimba. So nze njagala bategeeza ekyo mumere nga mukimanyi. Abamu babalabye ku TV babagamba munnange kati bano be balina obuyinza nonsense. Tebalina obuyinza tebalina amaanyi. Museveni bw'aba alina amaanyi lwaki antya? Mutabani wa Museveni bw'aba alina abasirikale ddala asobola okuntunuulira mu maaso nga talina abasirikale be. Kiki ekimuwagaffe yemmwe? Kiki ekituwa amaanyi yemmwe? Tukimanyi bulungi nti bwe tuba tukyayimiridde ku bye twakkaanya nammwe nga tukyayimiridde ku ddoboozi lyammwe nga tukyajja ne tubagamba bakama baffe bakyali baffe kye tuliko kyo tewali agenda tutiisatiisa. Bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo. Bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo. Babalimbelimbe ebintu bingi nnyo. Naye tuli bamukisa babasanze mulaba babasanze mutegeera. Njagala okuva waggulu nga mbabuulira ne kino. Gen Museveni alinga ekiti ekikalu ekyabunda edda kibulako mpola ekisula. Naye ate Museveni naye si musiru akimanyi nti bwe muba okusinga n'omuntu n'omukuba olubuto emala ne gwamu Museveni twamukuba olubuto ne lulebera. Ekikulaga nti Museveni twamugonza. Museveni yali takyusangako mannya. Akoze buli kabadi n'amannya n'agakyusa. Mbeera nkutegeeza nti ebigambo bya pulezidenti ebiseera ebisinga mba saagala kubeera nga mbiddamu naye njagala omanye ono yaviiriddeko Mwami Museveni okusula nga akukunadde nga lumonde mu kikata okusula nga atunula. Era zino zonna ennatti zenkunyonyodde muli bajjeno Kale Kayihura ne bajjeno abalala bonna okubeera nga bazikubwako zaatandikira ddala eyo mu mwaka ogwa 2018 ku lunaku olwa Yasini Kawuma lwe yafa n'akubwa essasi mu Arua. Kati okuva olwo njagala oyuke nti Bobi Wine yafulumya ne firimu eno n'agitambuza mu mawanga g'abazungu ag'enjawulo kuno nga kuliko n'eggwanga eri Amerika. Kati abasajja bano bwe baagattagatta ebintu bye bawuliranga kw'ossa ebyo bye baalaba mu firimu njagala oyuke nti eno documentary ebeera eyogerera ddala ku ebyo byennyininyini ebituufu ebyaliwo. Muwala wa Ashraf Kasirye n'abantu abalala bangi abaatomerwa emmotoka za poliisi bangi baakubwa amasasi abantu bangi baafa. Kati bino byonna eggwanga eri Amerika lyazze libikuŋŋaanya ne lyongera okukakasa nti ebigambo ebizze byogerwa ampuliriza bibadde bituufu. Kati mu mbeera eno aba National Platform bakombye kwebaza eribwa bagamba baagala abantu baabwe kagwake keetonye ampuliriza ebigambo bikyalanduka. Era wenjogerera nga abasajja n'abakazi abali mu parliament bagambye teri kuddamu kujjako kiyinja teri kuzikiza teri kudda mu parliament kutuusa mpaka nga abantu abo bafulumyeyo makomera gye babasibira. Kati kambuuze mukwano gwange ampuliriza olowooza kino kigenda kukkirawa nga abasajja n'abakazi abali ku opposition balemeddeko teri parliament kubeera nga bajingira bateese. So okulaba bino ebyabaddeyo ampuliriza tugende mu maaso. Museveni oba wabatta tuwe emirambo. We need their bodies. Abantu abo mwabaziikawa kubanga tetubalabangako temubatulagangako temubaleetangako mu kooti
abantu abo baliwa. Ugandans, stand up and fight and chase these people away for the sake of Uganda. Enkola y'emirimu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa Parliament yandyongera okusereba olw'okunenengana n'okulwanagana wakati w'ababaka abali ku luuyi oluwabula gavumenti wamu n'abo ab'ekibiina kya NRM. Ekibiina kya NRM kye kisinga ababaka mu Palamenti era emirundi mingi abali ku ludda oluwabula gavumenti balabanga abanyigirizibwa ennyo nga waliwo ensonga enkulu ez'okusalawo. Kino tekibadde ku Palamenti eno yokka ey'e11 kyaliwo ku Palamenti ezimu emabega. Sabbiiti ewedde ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti beekandaga ne bafuluma Palamenti nga bagamba tebayinza kukkiriza gavumenti kugenda mu maaso n'okutulugunya abagiwakanya wamu n'okutyobola eddembe lyabwe. Kino kyava ku bakuumaddembe okukwata omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ava ku nnyonyi eyamujje South Africa okumutuusa Entebbe ne bamukulugusa okutuuka mu maka ge Emagere mu disitulikiti ewa Kiso. Waliwo n'abawagizi ba Kyagulanyi abawerako abakwatibwa nga b'ebyokwerinda bagamba nti baali beenyigira mu bikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka. Ababaka bano nga bakulembeddwamu Mathias Mpuga Nsamba akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti bazze beekandaga nga bagamba nti baagala gavumenti eveeyo ennyonnyola ebyo byonna era yeeyame obutaddamu kukwata ku bantu baabwe. And I think it's adequate enough for me to now honorably take leave. Thank you. Bwetugamba nti twetaaga obwenkanya, twetaaga accountability eri buli alina kye yakola, tutegeeza alina okugenda mu kooti agende mu kooti. Ku lw'okubirwa sabbiiti eno, minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda Gen David Muhoozi yategeezezza Palamenti nti abakuumaddembe baakola kino olw'okuba baafuna amawulire nti ab'ekibiina kya NUP baali bakunze abantu okugenda okweyiwa mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe, ekintu kye baali batayinza kugumiikiriza. The 1 million march with the intention, proclaimed intention to march to State House Entebbe among others. The 1 million march was intended to incite civil disobedience. Kino kyasaanudde ababaka ne batabuka nga bagamba gavumenti esussizza okubatyoboola. Mpuga yasabye okuzannya akatambi akalaga bino naye tekyasobose. So the video actually is my debate. And without it, I have nothing to submit on the subject matter. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yafubye okukakkanya ababaka bano naye nga buteerere. Yeerayiridde nga bw'atajja kukkiriza kumenya mateeka gafuga Palamenti era n'alabula nti abo bonna abasiwuuka empisa kajja kubajjuutuka. Kino kyavuddeko Sipiika okugoba ababaka 5 obutaddamu kwenyigira mu ntuula za Palamenti entuula 3 ez'omuddiringanwa lwa kusiiwuuka mpisa. Bano kuliko Joyce Baagala Ntwatwa, omubaka omukyalo wa Mityana, Francine Zaake Butebi, omubaka wa Mityana Municipality, Frank Kabuye owa Kasanda South, Derek Nyeko owa Makindye East, ne Betty Namboze Bakireke owa Municipality y'e Mukono. Wabula bano bagamba nti kino tekiyinza kubayigula ttama. Honorable Namboze, number 2, Honorable Zaake, number 3, Honorable Frank Kabuye, number 4, Honorable Nyeko. Nina okukakasa nti vidiyo ezannyibwa kubanga ebinkwatako byamawulire era mbadde nina okukakasa ng'abantu bonna amawulire ago bagalaba. Kusaba ababaka bannange temutya ffe naye babanga batulemesezza okuyingira wano mwabaliwo musobola enamba eriwo esobola okuteekawo embeera mu Palamenti eyo. Abo beerimba tulina abaana abayitirivu nnyo abakyali mu makomera, tulina n'abo bali mu kkooti ez'amagye. Ebibaddewo olweggo olwaleero omuli okuyimiriza ababaka entuula 3 ndowooza bya bulijjo. Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kwennyambira abantu bange, buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno, namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna
okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515 akatubagira omukasale Chechilangone chipya yatabike paizi wondogo Urukusaba kwa rangi Bachikuwazade kusitegila hivu Chabili mnamogwe 10 Kukilabo brigato Okuingira emitwala ebiri JP emitwala 5 Emeza ya mitwala 3 Chawandikiwa na kitanda kereya Nechitendekebwa Tilene Yusufu Tushuwa wazanyi wa live kusteji Professor Vikita Kaweke Monika William Emily Nazala Detective Benny Julius Leriki Kasi Hola Ishero Togoria Chimu Sofia Panementewo Kitwako Aruna Muliro Everybata Wamulangira Suna Ne finest bandi Umulangira November Kuseka wa Motero Wane timu ye